Ekiwayi ky'abavubuka ba NRM okuva wano mu Buganda batendereza nnyo Kapiteeni Mike Mukula ono nga ye mumyuka wa ssentebe w'ekibiina kino ow'ebitundu eby'obuvanjuba olw'okuwaayo obudde bwe obungi ennyo okulwanirira ekibiina kino ekya NRM. Abavubuka bano nga bakulembeddwamu kansala w'e Kalungu Frank Kajumbi saako omulala Mike Mugalula okuva mu Gomba ne Faizo Sebugwawo era okuva mu kitundu kino eky'e Masaka. Bagamba Mukula akoze nnyo ku lw'ekibiina kya NRM naddala avuba abantu bangi okuva mu bibiina ebirala okudda mu kibiina kino. Akola emirimu mingi abavubuka bangi emirimu omusajja atukkako ayaniriza buli muntu abeera azze so nga ffe ekitukukwatako kulaba nga tetwetaaga kulaba nga tufiirwa omukulembeze ow'ekikula ng'ekyo mu NRM. Abakulembeze ab'ensanga abo tulina batono bwe tusigazzaawo tetwagala kubejjako kuba tusigala nga tubagamba buli kaseera nti mukomeewo temuleka kibiina kyaffe temukirekera abantu banaabuuse oba basiibuuse empisa singa banaakivaako bagananyini kiggwa yakiweebuula bano bakomewo. Kapiteeni Dr. George Mike Mukula akomewo. Bano bayiko ekifaananyi kye bamukwasizza okumusimba nga bagamba emirimu gye tegisobola kugenderaawo ng'ensi tegirabye. Bano bagamba kigwanye n'okusanira kisaanidde ekibiina okujjukira Mike Mukula ono naddala nga bamwongera ekisanja mu ekyo ekifo ky'abaddemu. We appreciate our leaders and we are trying to connect dots from where Uganda was before the NRM government came into power, where it is right now and where we want Uganda to be. You cannot omit the old generation out of the picture in leadership, especially in a time like today where we have 46.8 million Ugandans and 70% of them are Ugandans below 30 years. 50% of 46.8 million Ugandans are below 18 years. So for someone to come and say that kuba omusajja atuukirikika kakati ebyo ffe bye tumuyigirako ng'abakulembeze era ensonga lwaki tugamba tetulina kumufiirwa oba ekitegedde era ensonga lwaki tugamba nti alina okukomawo atukole ki atukulembere. Mukula ku lwasiimye abavubuka bano olw'okumujjukira n'okumusiima era n'agamba ye taligenda kuva mu kibiina kya NRM kubanga kyamanyi ekikyusizza eggwanga lino. Agamba wakugezaako nnyo era wakulwana bwezizingiro okulaba nti abangula abavubuka mu bukulembeze ne mu by'obufuzi okulaba nti ensi eno etambula bulungi. Bajumbira basobole okufuna entebe zino ez'amaanyi nga entebe z'abavubuka egiri mu Buganda egiri mu ggwanga era basobole okuba nti nno mu kibira kya NRM tulinayo emito tulinayo emiti emito ekigenda okubeerayo egy'amaanyi kubanga 80 ku 100 bannayuganda abali ku nsi kuno bali wansi w'emyaka 3. Kyeyune Noah, Kato Dennis, Beg Television.